عدوانا إلا على الظالمين والكافرين والمشركين ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. Can you imagine? صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن سال على سيره ونهج على دينه إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Neewuunya ebintu bibiri nti oba yalira ekintu ekisooka omubaka okwogerako n'osigala ng'okyayogera bibyo tomusaalidde. Ebyo mbyewuunya. Omubaka sallallahu alayhi wasallam n'ayogerwako n'osigala ng'olinayo emboozi ezisinga okwogera ku mubaka. Kale ki ekiba kisinga okwogera ku mubaka ng'ayogerwako? Sallallahu alayhi wasallam yagamba nti erwale ennyindo y'omu mu mmwe obulwadde bwa kansa, ragama anfi muri'i, erwale ennyindo y'omu mu mmwe obulwadde bwa kansa, man dhukirtu indahu walam yusallimu alayya, singa njogerwako waali n'asigala mu biboozi bye n'atansaalira. Kansa mumanyi era lwaki yagamba nnyindo? Ennyindo kansa libabbwa, ennyindo yeewunyiriza ebiwunya. Kati ennyindo yereme kunoonya kiwunya, kibeere ng'ekiwunya kigiri kumpi. Ekyokubiri, ebbwa libeeramu ebisira, kale bikulukute nga biyita owali omumwa ogutaagala kutesitinga ku kintu kivunze. Ekyokusatu, ebbwa libeere mu maaso nga buli omu aliraba. N'oddamu okulowooza nti singa baba bogedde ku mubaka ne simusaayira kitono, oyinza okuddamu okulowooza nti kitono njogeddeko ebyo byokka okukulaga lwaki baasaba obulwadde bwa kansa bukwate ennyindo. Ekyo nkyewuunya. Singa omuntu boogera ku mutanda sallallahu alayhi wasallam n'atamusaalira. Ekyokubiri nkibabulire kye neewuunya. Kale era neewuunya omuntu singa bamutoolera salaamu n'atagiddamu. Omusajja n'atandika n'atenda Allah n'asaayira omubaka nga muli mu biboozi, let me call biboozi, nga muli biboozi, atenda Allah alladhi khalakaka fasawaka fa'addalaka fi ayi sura ma sha'a rakkabaka, yayogerwako. Ne bamumala ne badda ku khairul bariya, asinga buli kitonde kyolaba value, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, era wala tubal, and you do not care. Ekyokusatu, ne bakutoolera ne salaamu naye n'otagiddamu kubanga olya. Salaamu abooluganda, omuntu singa amanye ebirungi ebiri mu salaamu yali negletinze salaamu okugiddamu. Waliwo emisomo nga mwana wattu gya bulijjo ng'olowooza ekyo twagimala era kati omuntu agimanye. Bad enough n'olaba nga tegyakitingiddwa, noga nti mazaalu haulai ala hatha alhal, bano bakyali ku mbeera eyo. Abooluganda, salaamu toginegletinganga. Lwaki? Allah jalla wa ala yagamba nti salaamu si kigambo kya bulijjo. Yagamba nti salaamun qawla min rabbi rahim. Musoma Yasin,
Allah yagamba nti salaamu si kya bulijjo. Salaamu gye bayita salaamu qawla kigambo min rabbi rahim kyava wannannyini basiraamu Allah. Ani nannyini bo? N'agikuwanga salaamu kiramuso kikyo. N'agamba nti wa idha jaaka alladhina yu'minuna bi ayatina faqulu salaamun alaykum. Bwe babanga babajjidde bannammwe basiraamu bannammwe alladhina yu'minuna bi ayatina abakkiriza Qur'ani ne sunna n'omubaka mubagambe nga nti salaamun alaykum. Eyo amru an order from above. Mubagambe nti salaamu alaykum. N'agamba nti ate babanga babagambe nti salaamu alaykum fa idha huyitum bitahiyya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Subhanallah. Munno bw'abanga akutooledde salaamu muddemu esinga kugya kutooledde obulungi. Aw rudduha, oba bw'aba agitodde nga nnungi nnyo naawe muddemu nga gyakutooledde. Waayitooleddwa salaamu n'ogaana okurisipondinga. Etegeeza ki? Oba oliawo temumanyi kyetegeeza. Kale y'emu ku dduwa ez'obuvunaanyizibwa ennyo. Literally, assalaamu alaykum. Nsaba emirembe gya Allah gibeere gye muli baddu mmwe. Wa rahmatullahi, n'okusaasira kwa Allah, Allah abansaasire. Wa barakatuhu, abawe n'emikisa gye Allah, Allah abawe emikisa. Ani yakusabidde ku dduwa eyo? Nga yedduwa ey'obwesimbu ekyaliwo nga teriiwo kukubaganyako birowoozo kituufu oba si kituufu gye tusabira abafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yedduwa ey'obwesimbu etaliiwo n'asobola kukugamba nti nedda ssebo ekyasabirwa abafu, eyafudde eggulo, eyafa luli, eyafa ddi, anaafa enkya. Kyova olaba sallallahu alaihi wasallam yazuukukanga ekiro n'agenda mu bafu. Sunna muzidibizza. Omubaka yazuukukanga n'agenda mu bafu n'abalombera edduwa, ng'abalombera dduwa ki eyo. Era naawe bw'obanga ogenze gye bali, eno yedduwa etaliiko ajja kugamba nti nfu. Ebyo tetubitegeera bid'a. Teri wajja kigamba. Gamba banno ng'obatuuseko ti assalaamu alaykum ahla ad-dayari min al-muslimina wal-mu'minina wa inna insha Allahu bikum gamba lahikun. Gamba lahikun. Kati tolaba nti ebintu ebyo mba mutuufu byewuunya. Allah ayogerwako ate bwe yakutonda n'olaba nga wooli n'akuwa akamu akasobola okwogera obulungi onnyonnyola, kubanga toyagala bisazaamu byonnyonnyola abantu, ayogerwako okyayogera. Ne batuuka ku mubaka omusaalira sallallahu alaihi wasallam eyakufuula kyoli era ensonga lwaki ozze wano n'otafaayo. Ne bakutoolera salaamu nayo n'ogaana ogiddamu. Ima baalu qawm. Baba bantu bannabaki alladhina yukhsiruna, abo abasalawo okukola loosi mu ebyo byonna. Hal antum fihim, abange mulimu bo mugambe nedda. Tusaba Allah atujjemu. Tayyib, barakallahu fikum. Abooluganda, topic eyampeerwa kubajjukiza nti after life there is life. Chekede? Naye nga si kyonna wabula balaga ebisiibula omuntu. Chekede? Munna agenda yaligenza atya gosiibula. Olwaleero abantu bagenda ne muwumula ne babawerekera mwana wattu. Naye nga 1 week
less than 1 week, omukazi n'amala amanya nti wagenze mu umura nga teyakuwerekedde, tasobola tebenkera agamba waliwo omulala eyakuwerekedde. Naye nga kimanyi 1 week ojja kuba okomyewo. Naye abantu munnaabwe afa gwatasuubira kukola darusu yonna ajjiremu n'atamusiibula. Anyway, ebyo biwanvu according ku budde bwe bampadde ne topiki nga mpanvu nnyo ey'okusiibula omuntu atagenda kuddamu kulabika mukyalawo, omwanawo, maamawo, mukwano gwo. Simanyi bwe ngenda gisamarizinga as in 1 hour. Naye wennaakoma bwe nnaaba nkomyawo omulala waanaatandikira omulundi oguliddako bwe muliba mubadde abagonvu neera ne mujja obbasomesa nga abayise obbasomesa oba obbajjukiza. Kaakati topiki egamba tusiibula tutya omuntu, kaifa nusalli ala aljanaza, kyekyali badde ekituufu. Naye omuntu alina ebimulaga nti agenda kufuuka jeneza, era omutambuze tosobola kugamba nti enkya ŋŋenda Dubai nga tolina passport na visa. Waliwo ebintu ebiraga nti munnaffe ono Allah asobola obbireeta nga biraga nti mwana wattu alabika atusiibula, yeetaaga visa nga passport. Kati gwe kyoba omanya ti ffenna passport tulina, tusigaza koona mu visa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwana wattu abakatu abaprotestanti batya nnyo bajjukiza kufa. Ekigambo nakikyusizza oluvannyuma lw'okulaba nga kitamwa nnyo gye muli okubayita Allah kye yabayita mu lulimi lwe bayitiramu. Ne ŋŋamba katubayite mu lulimi lwe baagala nga nammwe mulusiima. Tegede? Olwaleero bw'ovunaanoga nti qul ya ayyuha alkafiruun, omuntu ayagala okivunule nga Allah bw'akigambye. Nange nakkiriza obutakivunula nga Allah bwe yagambye, nkivunule nga yemwagala. Kaakati gwe buli okisanga wonna nekiga nti qul ya ayyuha alkafiruun, kivunule ngoga nti abange mmwe baprotestanti mmwe. Mwana wattu oli abeera nawo n'akyewaanira nti nze ndi muprotestanti, bw'okimuyita mu Luwarabu n'ayomba. Bw'okimuyita mu Luwarabu n'agala ki? Gwe genda olabe dictionary eyo the way to protest bwe kiba tekitegeeza ekyo mu Luwarabu. Kaakati buli atali musiraamu mumuyite mu protestanti, saagala byawula nti ate ono mulokole, ate ono kasodiksi, bonna baba protestanti literary. Okay? Kaakati barakallahu fikum, tugenda okusiibula munnaffe. Tulaba passport tugirina atandise okugoba ku visa. Visa agigoberako wa Allah asobola omusaasira n'agifunira visa mu ddwaliro. Buli lwolaba omuntu ng'ali mu ddwaliro manya nti anoonya visa, bw'akomawo ng'okakasa nti tebamukooneddeemu. Ne gwe bakubye essasi, mwana wa bodegulo yabadde anvuga nzije Kampala nzize eka, nangamba Haji sanze omusajja ng'afiiridde mu katawuni esibwati, bamukubye amasasi ng'ali ku steering. Ne mbuuza nti baani abamukubye, babbi baki? Nanga nti basirikale. Ne mugamba ab'eggwanga nti ye tingaakoze eki. Sitegedde bulungi, naye mbw alabika ayingidde mu konvoyi y'omukulu ng'eyitawo. Ne mugamba nti pulezidenti, ate tabadde pulezidenti. Ne ngamba ebyo bisoboka okubaawo eyo, nti bisobose. Kubanga omusango ogukubisa amasasi there and then, ate mu mutu bamugambye mu matu. Joe yesterday. Kale tobimbuuza nnyo azini detailo, nkugambye yabadde wa board, yabadde anvuga ye yabiŋŋambye. Kyegere nzo nga tutwaleyo investigation biki
kati namugjawa gwe nayimiriza okunzija emmengo okunteeta ekisaasi kati ekyo nkyavoidinze kati okujjako ngonoonyaako birala. Salaamu alaikum. Ate mwe nabagambye bwe ntoola salaamu muddeemu ennungi si nze mbagamba esinga ku yange. Omuntu buli lw'omulaba nga mu ddwaliro aba akimye visa aba akimye ki? Visa. Bwadda nga tebagimuwadde kati abalala batagimuwa akaaba bukaabi naye gwe wano oyisa mikono mu maaso ga nti alhamdulillah tebampadde visa. Kaakati in process of okunoonya visa munno oyagala musibula anoonya visa ye Bulaaya tegede muyambeko sheikh. Abantu abasinga wano mulagajjalirawo nnyo omanyi munna anoonya visa ate gwe oli mulagajjavu nga munno bwanaga nti owange nnoonya visa ebolako $5 nkakasa nti mwenna mufaayo munoonyeza ku ssente ezo naye munnammwe anoonya visa one way ticket one way ticket wallahi temumufaako muloonya bumonde busota simanya ayagala kaboyiro simanya ayagala biki ne mubimuteekamu n'abiza n'abagamba si byenjagala nga wallahi talidda tukoze bubi mu mbeera efaanana bwetyo. Man yakunu hawla hadha adhahibu ani ateekeddwa okubeera okumpi k'oyo agenda. Bino mubimanyi nnyoko bw'alwalanga kitaawo omwana wo bbaawo weebeereremu genda omusiibule olabe bw'agenda beera kumpi. Bino ebyokugamba nti ono meidi kagende ku maama nze ngende noonye ssente wahakaza ojja zinoonya zigaane okukola. Gwe tonnalaba ku bafudde nga tebafulumizza wadde 10 ate nga balinawo. Ina mukwano gwange Haji Magoba Allah musaasira olusa sibeerangako na mugagga mukwano gwange nga Haji Magoba mwabagagga mmwe mwagaana okufuuka bikwano gyange ne alhamdulillah tegede. Haji Magoba yali mukwano gwange nnyo nga mpita ne tuddako ne mukasenge ebbali naye yaŋŋamba nti sheikh amazima gali nti sente nnina ndi mugagga nga tekyetaagisa kuŋŋamba ebiraba naye omuntu bw'aggambanga nti nnina aya naye wallahi sekoyinza n'okuba onsinga okulya emmere gy'olya nga sigimalaawo kuba kati zaaki. Yalwaza muwala we Ramadani era eyaggwa ne bamutwala Kampala International n'abuuza abasawo ki ekyetaagisa oba yeetaagisa jet muŋŋambe ngireeta agende e Nairobi. Sawo n'amugamba nti Haji jet gireke. N'afuna wuzu n'anaabako mu ngalo paaka mu maaso neerabira n'adduuka nadda ng'ayagala taasa. N'agamba basawo dokita munyambe mulowooza ki kye sirina nzigule ebbuutu y'emmotoka eyo nga Haji kakkana. Allah n'amugeya n'agenda. Kati Haji lwe yafa la ilaha illa Allah Haji lwe yafa abayizi bange baali babiri abafa ku lunaku lumu olwo kuba Haji Magoba yali muyizi abatuula mu darusu zange ku lunaku olw'omukaaga ku kizimbe kye n'omulala baali bamuyita Ayubu ye yafa ssaawa 10 emulago weeyo yiganga. Haji n'abaga nti abanga omufu oyo asule mu maka ge wano baleme mutwala yiganga tunaamutwala enkya nga tugenda omuziika. Abafamire ne bagaana nti agenda asula eri yanaaziikibwa naga fayini kale bamutwale tunajja enkya okuziika. Ne bamutwala ku ssaawa 12 Haji ku 5 ez'ekiro n'afa. Abadde asuze genda okuziika munne bonna ne babaziika essaawa emu 10 wallahi. Ne Haji Magoba okufa kwe ku ssente ze wallahi wadde panado koze egula sene mekaji ne ku 10 bakuwa tekyavaako ku ssente ze tegere kugula panado gamazima yali mugagga because waliwo omusajja omwali awo bamumanya abawangayire Kampala Kasiru atera okubeera okwo ku kizimbe kye bwakyala akola fane nnyo. Olunaku lumu nali ngenda okusomesa ng'obudde butuuse obw'okukima esswala tugamba kima esswala n'akwata omuza neetuuseeko omuzikiti gwonna
ng'ebya kimakasiro. Naye just mu kiramo kya haji yamuteekawo kwega nti omusajja oyo muwanga ku maali bwange ka pasenti bwe kati. Ebintu ebyasooka okugabibwa eby'e Masaka mu dduuka nafuna ebigambo bibiri. Eyasooka yaŋŋamba nti yafunye miliyoni za 5.5 ku ka pasenti k'ebintu ebibiri eby'e Masaka. Miliyoni za 5 mmeka? Aje wali ozibazeeko nga zizo sigamba eza neighbor. Millions, 55 millions. Mulala yaŋŋamba yafunye 7.5 mu dduuka limu ery'e Masaka. Kati ery'e Masaka lisobola singa ly'e Kampala. Ate n'amuteekawo continuously ebintu ebinaasigalawo nga assets nga ajja funanga. Kati oyo we yafunira ezo ng'alina abasika abasukkamu. Kyegere kikye ŋŋamba nti ebyo by'opakasa ssente n'oleka omulwadde wagende nze nnoonyeeza eddwaliro ani anaazikola. Sheikh yange oyamba omulwadde omusiibule peacefully. Kyegere kyekikwetaagisa okubaawo okulaba embeera gy'alimu. Swala etuuse nti etuuse kyekyetaagisa nti ategeera amujjanjaba nti alina okusaala naye nga tasobola kunaaba ng'omanye ekikolebwa. Kati ono aliyeti gw'omutaddeko mujjanjaba ebyo abimanyi. Gwe wennyini gw'olina okuleeta bakuli y'ettaka y'essoyiro ebeeraawo obudde butuuse ali kukanula nti tajja funa wuzu nkoze ntya ng'omanye ekyokukola. Kati ekitanda gye bamutunuzza sikibula nkole ntya ng'omanye ekyokukola. Kati takyasobola kutuula nkole ntya ng'omanye ekyokukola. Ebyo kati byonna mbiyiseeyiseeko bwe ntyo. Almuhimu tusiibula munnaffe. Mwebeereremu nga musiibula abantu bammwe until woonaatuuka okubeera nga takyasobola kwogera naye ategeera. Kati Allah abanje omusajja oyo esswala eziri kaalenti n'ezaaluli nga na zino zaategeddeko nti agenda ffa nga nazo bazimubanja nga gw'oliwo. Lwakituuka ku ekyo tusiibule abafu baffe bulungi. Waakiri esswala ezisembayo zagendenga bana batandika okutiikinga olupapula oba esembayo gye basembeyo obwo bubeere butiiki oba babitadde ku bisooka bubeere butiiki. Naye basaze olupapulo lutandike nze seeka makinga ebibuuzo besijja babuulira bibuuzo kyo bibuuzo ki for security purpose. Kyegere kuba muyinza okumpa enguzi mpisa abaana bammwe ebiri national. Kyegere naye waliwo pepa ekumalamu amaanyi n'otuuka n'ebifo bisaza. Yes. Kasita otandika like questions nga 10 ng'omwana zaazigwa wallahi peni eba yamanyidde ddoogira bugizi oti. Ate bwabituuka ebisoosa bwabituuka n'ebifo oyinza ogira ki kubanga gy'okoma okumakinga ebingi ne ssente nnyingi. Kati munno bagenda makinga pepa ye. Kyegere n'esswala ezisembyeyo ewiiki gy'amaze ku kitanda ng'alaaja n'abaana bange mukazi wange poloti yange byonna akyayibagamba makulu ategeera muganya omujjukiza esswala. So nga sallallahu alaihi wa alihi wasallama mu bulumi obufaanana bwe butyo ye bye yalaamiranga basahaba yabagamba nga assala mu bulumi assala wama malakat aymanukum assala. Naye gwe oli awo otadde omwana atamanyi Allah akaaba maziga n'omufu agenda kunziga ga mwana wange ze la ilaha illa Allah ze saidu amwatakum tuyamba abafu baffe. Dhuli olwairo ngisaayidde ku magoba era omusomesa abaddewo abadde Seeka Kabazzi. Seeka Kabazzi agambye nti okuva lwe yaziika magoba yakaziika abafu 35 nga babe kumpi nga babe bamufamire ye.
naye nga yafa Ramadani yakagwa agimagoba. So kati ebyo tubimaze kikwetaagisa okitegedde. Singa tukakasa nti omuntu waffe agenda kufa olw'omujjanjabi omulungi, kiki olina okuzzaako? Talkiinu mautaakum bila ilaha illa Allah. Omuntu ajjanjaba bw'alaba omulwadde ng'ataawa ibtadaa au badaa talafat taltafitu saaku bisaaqi ila rabbika yawmaidhin masaaki lakanahu au yulakinuhu, tandika okugamba nti la ilaha illa Allah. Ye hadithi y'omubaka lyaga nti lakinu mautaakum bila ilaha illa Allah, yani lakinu haulai hadar alayhim almaut biqawli la ilaha illa Allah. Abasemberedde okufa mugambe nti la ilaha illa Allah. Naga nti fa in qaluha, bwe bamala ne bakyogera mujjewo ebiboozi. Awo nno wabadde wawanvu, abakyalira abalwadde sibagenzeeko. Kigana nakyetaagisa oba tekyetaagisa, ne bidaati eziriyo sizigenzeeko, omuli okuteekayo ekitabo ky'aba visitors. Kigana mukijje mu malwaliro bajjama muti Allah, innaha fitna. Singa omulwadde awona n'atunulamu nga teyandabayo Sharifu, naiti wallahi ne Hamza n'atajja, olutalo lugenda tutandikirawo, tasobola kumanya lwaki sajja. Ono yampa mmeka? 5,000. Hamza yampa 5. Subhanallah, basiramaze. Ezo fitina mubijjeemu, ebyo si byaffe. Mwabage kozi nabadde mpiseewo ne kampitirewo ddala kubanga obudde tebujja kummala. Mbuno ki ebyo tubibuuse, ebyo mbivuddeko, nzizeeyo eri. Amakulu eddwaliro tuteekeddwa lyegendereza jama, ate mukimanye okulambula abalwadde sunna. Kigere kozi nabibuuse. Kale omulaba atandise okwagala okgenda, kirabika visa etonyeemu. Kigere gamba nti la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Tomugamba nti qul la ilaha illa Allah, tomugamba nti gamba nti la ilaha illa Allah, lakini gwe yogera kigambo la ilaha illa Allah. Ekyo nno ne kitegeeza ki? Nti emboozi gye mwogera omulwadde gy'afiirako. Gwe wanaagamba nti la ilaha illa Allah, ajja kugenda n'ekyo. Kati ate tobangamu okutya ennyo nti wallahi nze wenayogeredde nga takyasobola kyogera, alabika teyakyogedde, asobola okukyogera mu mutima gwe. Nga n'ebyo byennyini bye mwogera ebyo, wadde nga tabazzeemu, byasobola okwogera ku mutima gwe n'afiira ku ebyo. Tyo oli akyasobola okwogera, yasirise nadda, atunula butunuzi bw'ati, anti aba atunula ng'abiwulira era asobola obyogera, aba ayagala okontributinga. Kati ne la ilaha illa Allah najja gikontributinga. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhal madha gamba aljanna. Allah singa akusaasira nebeera enkomero y'ebigambo byo nti la ilaha illa Allah, the paradise is open for you. Allah kyagamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu biqawli thabitin. Surat madha al-Muhammad aya mwenda. Si eyo. Abalwadde mubalambule mubabeereko nnyo, mugende mubasiibule. Oyinza obutaddamu mulabako bwotyo, wallahi oyinza obutaddamu mulabako bwotyo. Kati okyalina kyanse mukwatako, tujja tuuka obudde nga tukyasobola mukwatako, ate walisojja sobola mukwatako nga tavaamu kigambo, ke kacyanse akasembayo akatono, ate ojja munoonya okukwata ku bode ye bwoti nga teriiwo. Mufe ku balwadde bamwe. Anyway, ebyo biwedde. Kati Allah amugeredde afunye visa. Kigede kati awo tutandise, Allah tusobozese. Njagala tulaba agenda ofuna visa wano practically. Ntera okubeera n'obwana bwange naye leero sibadde nabwo. Abammwe mbakozesa mugamba nti omwana wange amugezesezza taddeko ebiki. Njagala ofunayo omutonotono.
gw'oli munene oli omwana waani naye no weewuunye nsomeseza ebintu bino naye Allah mpadde waliwo abasajja nga banene nga bwe ntandika okusomesa bagase kakolera ku nze nga bagagga badokutooro nzani gwe bakolerako ebyo amma jangu if you don't care jangu wano ekisookera ddala omuntu linnya kuno ojje kuno ekisookera ddala omuntu ng'amaze okufuna visa n'okakasa nti afunye visa ekisooka eri omujjanjabi omusiraamu omulungi linnya wano ojje kuno nze kugambye tofaayo oli wa kitiibwa nnyo oli ku high table weebake muleke yeebake onaasobola okwebaka weebake kaakati munno bw'aba amaze okufuna visa ekisookera ddala omukolebwako gwe kyosooka okukola aswaburu gumiikiriza ekyokubiri ekiddako kwega nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khayra minha kale mubiŋŋambiremu ageni ate abalala mukyogeramu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi inna eyo nuuni ewangaale inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khayra minha yeddua etegeeza ki Allah kubanga engeri gy'obadde omujjanjaba abaddewo Allah gw'owamumpa Allah gw'omunzijeeko gw'omututte ai Allah wange Allahumma mukama wange Allah juruni fi musibati nsaba omponya obuzibu bwengendemu buno musiba guno gwenfunye wa khulufu li khayra minha onsikizeemu ekisinga obulungi bwabadde nabo gyendi chegere jana replacement tesinga mamawo tuvudde osagala kuwangaaza kubanga tuyinza obutatuuka ekibadde ekisooka kugumiikiriza ekyokubiri kulomba dduwa kigede ekyokusatu tukhalli'uhu fi thawbihi wa tadmitu aynaahu wa faahu kigede kwata wano mujjeemu engoye zino sizize kati lwaki ozimujjamu ku ssaawa eyo aba akyali flexible kigede onkola bwoti omukono essaati esobola okuvaamu byonna ne bivaamu ekyokubiri alemu bizimbiramu kubanga wonaabimulekamu enda tandika ogera ki mujja tuuka okwagala bimujjamu nga musala bisale ate nga si bibye mwonoona ate n'okusala ebyo bitawaanya kati bw'omumala omujjamu engoye muzza amaaso kituufu gaba galina okubeera nti gakanuka sunna ye dwaki mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ti idha qubida ruhu ibni adam singa omwoyo gw'omwana adamu gutwalibwa tattabi'ahu aynahu amaaso gaago gagugoberera kati guva mu kamwa akamanya ensonga lwaki kaasama amaaso lwaki gagenda bwe gati gaba gagoberera mwoyo gwago gugenda kati olw'okubanga takyasobola omwoyo gugenze tegakyasobola kudda gokka gwolina okugazza day and then n'omumwa n'ogugira ki olaba abalwawo bikola tufuna obuzibu bebo boosanganga gwaganye okudda ne bamusiba akawuzi wano mb'omumwa gukwate kigede so singa aba yagwanguyidde naagunyiga ne guddawo kiba kyangu kigede ekyo kyakumeka kyakusatu ekyokuna ekikolebwa kigede funa tawelo oba essuuka tarubutu batana osiba olubuto lwaki n'olubuto olusiba luleme kuzimba bwe lunaazimba lujja tawaanya mu mbeera y'okunaaza
lwaki lukyankalanye olubuto lwe lukyankalana luzimba ne luba lukuluma bulumi empewo ngegera ki kati lusibe empisa emize mukola mululeka bwe lutyo abamu muluteekako ejjinja nga mumutadde wali oba ettaffaali kale temusomezanga ekintu kyonna ekiyiseeko mu muliro ku mufu wammwe kubanga kimwokyanga muliro musibe bw'omala omusibaawo osobola kati okukola ebisigadde bye biki Assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna ki Hamza agenze okubika sunna abantu bangi mufiirwa ne mutabika sunna kyova olaba nga Najashi bwe yafa omubaka baamubikira omubaka yayombanga nnyo okumuziikako abafu nga tebamubikidde kyegere nga bwe tunaalaba mu maaso naye mwe abamuga sijja tawanya abantu kaŋŋende nziika wahakada okubika kikulu nnyo kati gwe babikidde omuntu waaba siwuwo nga mukwano gwo bukwano gwo ogamba otya dduwa kizosoma ogamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyegere edduwa ogisoma n'omwala n'omugamba nti abange gumiikiriza n'abantu bagumiikirize kyegere ogati inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kulla shay indahu biajalin musamma aw bimiqdari ajalin musamma kyegere yedduwa gwe babikidde omuntu nga siki nemwe nange Hamza fude inna lillahi olina ejuza ujiza wa inna ilaihi rajiuna yakitutereze mutule mu ddalasa mutereze mukole obusiraamu obutuufu tugambye nti okubika sunna lwaki sunna kubanga omubaka yakirangirira ekyokubiri nti bw'oba obise kiyamba nnyo omufu ne kiyamba nnyo n'abalamu lwaki mumanya nti gundi yafudde tujja saayira tumufuneko empeera ate naye kimuyamba we muyitirira obungi ne mumusaayira kimuyamba ekyokusatu ekirimu nti alisobola okufa ng'alina amabanja g'abantu nga tegannasasulwa bwe mubika abalina amabanja ge bagaleeta oba n'ababanja banguwa okujja nga bwe tunaabiraba insha allahu tabaraka wataala so bw'obanga obika okufa kwa haji tegera otiddemu wallahi Allah yagati innaka mayitun twabikibwa dda Allah yagamba kati innaka mayitun oli mufu wa innahum gwe toli wa mubaka n'abano bafu okubika akawaayirako nkayimiriddemu okubika kuyamba ki bino wammanga omufu afunamu kubanga bajja kuweza abamusaalirwa naffe abalamu tufunamu kubanga tuba tugenda musaya tufune empeera ekyokusatu kiyamba abalina amabanja g'omufu okugaleeta ekyokuna kiyamba ne babanja okujja nga tannagira ki kubanga bwe mumuziika nga tebamanyi musajja n'awulira bulizi nga yali abanja ssente ze tugundi yafa musajja nali nakamwa miliyoni zange 5 twali babiri naye twawandiika kati bino nabitwala bibajja kugamba ye ngenda kutuukirira ani n'ebifaanana bwe bityo so bw'atuuka nga akyaliwo omufu ayanguwa okumanya abali konsandi kuki ku mufu okwo kubika kati bwe tumala okubika ekiddako tugenda kunaaza bisigale kalubiveeko bannange munnammwe bw'afanga ng'obudde bukyali wadde temuli bamuziika ssaawa ezo oba leero asule ng'anaabye empisa embi abantu bafa ne mubalekaawo paaka muwali mulwalijja enkya kaakati nga tetunalaba kunaaba biki ebyetaagisa okubaawo nga tetunnanaaza black white board weeri naye tebitulwise kati mubiwandiike mangu ababikutte mubikwate ekisooka mu byetaagisiza okubaawo nga tetunnanaaza ekisooka omufu gwe tunaaza ateekeddwa ogira ki okubaawo ekyokubiri
abamunaaza bateekeddwa okubaawo. Ngenda kubuuza kimu ku kimu twatandise naki. Ekyokusatu ekiteekeddwa okubaawo amazzi. Ekyokuna sabbuuni. Ekyokutaano ekyangwe. Ekyomukaaga bwe kiba kisobose perfume. Ekyomusanvu ekisanirizo. Ekyomunaana singa mufunye kazaiti bwe kate kafunise kale ebizigo. Ekyomwenda ejjirita bwe kiba kisobose nga yeetaagisiddwa. Ekyekumi essuuka zaanaagendamu bwe ziba zisobose okubaawo. Kigere twatandise naki. Mwagala nyongeremu ne gloves. Mwagala nyongeremu ne gloves. Mbadde sizitaddemu intentionally. Lwaki tujja kiraba. Omufu gwe twatandise naye already oyo awedde, tetugenda mwogerako bingi. Ekyokubiri abanaaza. Awo tugenda kustopingamu. Manil mustahiqun litagsil almayit. Bani abateekeddwa okunaaza omufu. Abateekeddwa okunaaza omufu basikaabe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abateekeddwa okunaaza omufu baki? Basikaabe. Muve ku bintu by'okunaazisa abawaalimu abafu. Ani abagamba mbu abawaalimu baasoma kunaaza bafu bammwe? Ate wallahi kiyinza n'okuba haramu nga zambi omuwaalimu okunaaza omufu wa munne. Mukazi wo naafa n'olinda amunaaze. Kale bw'olaba nga kirungi muyite nga mulwadde omugabe muwaalimu, yingira mu kiyigo eyo naaze ku hajjati, takyasobola kwekuuta mu mugongo. Ani akisobola? Ani akisobola? Kati bwafa ne gubanga mubiri mulala. Ne gubanga mubiri mulala. Ani asobola okuyita omuwaalimu okunaaza nnyina nga mulwadde oba nga mulamu? Mamonaga nti jangu nnaazeeko oba ndi mulwadde jangu. Fena abakazi batukola n'ebyekyo. Naga sijja kunaaba okujjako ng'ozze okunnaaza. Naye noga sijja kugendayo kunaaba okujjako nga tugenze ffembi. Ate sunna si kwekoza. Chekere. Yita omukazi munaabeko naye akuute. Omukuute. Chekere. Osumule shawa. Mkuba olupiira mu nviiri. Ozikwatemu. Seka Joni ndikoseza. Omanyi terikyagulikako lino lya 15 era bw'olaba alyambadde omutya. Oshagede. Abateekeddwa okunaaza omufu basika. Abasika tobamanyi. Taata, maama, omwana, omukyala, omwami. Awo ensabire dduwa nsaba Allah mpe ntuuka okufa nga mpezezza abakazi bana kuba tebasobola butanaaza abaana. Kaakati ate nkukakasa owange mwenaaliza saawa zino neyeefiisa. Ate wallahi kye sunna ye sunna. Era omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallama olunaku lumu yali afulumyemu n'asanga Aisha nga omusujja gumuluma. N'amugamba nti ya Rasulullah omusujja gumuluma. N'amugamba nti law mitti singa ogeza n'ofa la ghasaltuki mbadde nkwenaaliza era nkwezingire era nkweziikire. Aisha naga ebyo by'obala oyagala kuwasa. Awo bujja ne bulumawo. Nayaga nti akazze era ak'obukyala n'ekyo kyogedde. Kigere obwo bujulizi obulaga nti omusajja yanaaza bbaawe. Kigere omusajja yanaaza bbaawe. Mwede muntereeza. Bwe bujulizi obulaga nti omukyala anaaza bbaawe si kyekyo.
era bwe bujulizi obulaga nti omukyala anaaza ani baawe chekede ye lwaki tugambye nti abanaaza bateeka okubeerawo bebalwa beebo omukyala bw'aba yafudde baawe amunaaze tasobola munaaza bw'omu awo bijja abajja kuyita ku baana be bamuyambeko oba sseekyo basisita be oba sseekyo maama w'omufu chekede ng'era bw'asobola okwenaaliza omwana we ng'era bwe yamunaazanga kati maama we alina kyatakumanyiiko era bw'olwala tagamba njajja mwana wange Faati ngenda mumunaaza omwana bw'aba yafudde nnyina amunaaza oba kitaawe nga bw'olaba Rukaya bwe yafa omubaka sallallahu alaihi wasallam n'alonda abakazi abalungi abatali bano baffe babikaaya ababi kanyongereko ababi kubanga si buli bikaaya mubi chekede n'abagamba nti mumunaaze nga bwe mbagamba ng'ali wano kati mukole bwe muti gana amazzi ge mamusookako munaaze bwe muti ne bwe muti bwamala mumpite nga adirectinga nga nange bwe nakola mmange bwe ntyo bwe nakola mmange basisita bamunaaza naye nga wendi around nga mukole bwe muti chekede ani anaaza omufu abasika mulekerawo okuyita abakazi b'ekyalo okunaaza abakazi bannammwe basunga abo tosobola omufono gwe mulaba afa bubi Allah akutwala n'akujjula mu mbeera nga teyeetaagisa oluusi nakulabako obutonde bwaffe bwanjawulo waliwo ajja okukunaaza nga azze kulaba ku butonde bwo era ng'ojja kusanga mu kkoona ng'abitadde wali mu Stenson abakazi beetikka oba abakazi balabye ennaku ebyo wallahi tobigaana mu bantu mwebiri so omwana owuwo tasobola kudda ku sinaga bannange taata bannange maama kisoboka mwenaaliza abantu bammwe lwaki nkaganye nti abanaaza bateekeddwa okubaawo byebyo wawanvu kankomaawo ekyokusatu kyabadde ki amazzi gateekeddwa okubaawo abooluganda amazzi gano okubaawo kwago mukisussa nosanga abasajja nga bafumbye pipa nnamba onaaza ki pipa ennamba ekyokubiri is not a must nti omufu anaabagoocha it's not a must mulina bintu byemwekwasa andiseeka kakati ebiyungo bino byagize bwebiti lwaki mwabirwisizza omukono n'atuuka okugira nga guli eno era niyaga nti amazzi agookya ge gagujjayo n'osanga oli ng'afuka ku munna amazzi gatasobola nakukwatamu sebo ono alumwa okusinga alina ebiwundu malayika mwe zayisizzwa omwoyo gwe tobitegeera ojja bitegeera kalla saufa ta'lamun munnammwe bw'abanga usually abaye takozesa mazzi gookya mumunaazisa amazzi amabisi whether webanga eri nnomo teyeetaaga mazzi gookya lwaki mukasana mu ttuntu muleeta amazzi agookya mugayiwe ku munnammwe gwoganabanga oli mulamu mulinga abaga nti fardan alaikum imana wa ihtisaba wazalla yaja walalla si bukkiriza wabula jahal butamanya seka tunaaza omufu anti amazzi ekyo nekituuka n'okukeereyesa okuziika mufumba byoto by'amazzi singa wezi ebadde nga bweti nga naawe olaba nti saawa zino amazzi amabisi gampisa kale tugenda agalimu ekisususu bakira kisususu ate ekiwunya bakiyita batya sekoba tomanyi Luganda lwesonyiwe amazzi tegateekeddwa siteeka wabula omufumu bulamu bwe bwabanga abadde anaabagoocha which is okay naye ate sikakasa nti anaaba kwokya okwo kwe mumunaazisa okwo
bwabeera nga nze oba gwaka oba etonnya mabisi kubanga amafumbe go gandwaza n'omusujja era olugamala bwe ntogana bange empewo enzijira ey'amaanyi kale ate bwe muli gannaaza nga nfudde muliba munkoze bubi nnyo kasita simu muli naaza nkyawasa ninayo babiri njagala bawere bana ntuuka okufa nga baweze basobola okunsitula obulungi kale n'otunuulira ono yenna omunene bw'ati ayinza okuba ayinaaka kajja ttawaana naawe sheekhe ayina obwana buto tebusobola musitulirako aba wali mumunsobera abanaaza beebo lwaki betagisiza nabo kambakomyawo obudde tulina kyabadde ki sabbuuni abooluganda bino byebimu kubikeereisa okunaasa omuntu mutewali sabbuuni abasiraamu mutye Allah sabbuuni gw'onaabako anaaza omufu ettawero wagitaddekaawo giteekeko ettawero naye tujja gituukako sabbuuni kaakati mno bannaye basiraamu mugwemu obukopi osanga omusiraamu wakanga sabbuuni ayoza engoye gwanaabako yayoza ebintu yagira biki n'atuuka okubeera ng'agenda kunaanaga booza bintu soko mpepiseeko mu mutwe ekya bbulu nemwe mulowooza geisha agula sente mmeka 3,500 wallahi awangala kumpi wiiki namboba 2 sabbuuni awangala n'okusinga sukaali neno awunya ekkalalume lwakunaaba sabbuuni gwa bbulu mukazi wona awunya ekkalalume kunaaba sabbuuni gwa bbulu shekhe mugule ku sabbuuni ibaada geisha ibaada bw'oba ofudde nga tetutawaana mbw ate tetunagula sabbuuni sabbuuni waali oyo yennyini gwoba onaabako nekyo nkimaze ekyangwe kiteekeddwa okubeera kwanaaza ndaba abafuuba mmwe nga temulina byangwe nga mubanaaza ne mutuuka n'okulowooza mbusunna okusala ku ssanda gwe kano akagoye kemusalako kemunaazisa abafaani akabagamba nti kateekeddwa nakuba ku ssanda ye kankubuuze onaaza kutukuza oba kutuusa mukolo ddamu kutukuza ekyangwe n'akagoye kyo ekisinga otukuza musajja abadde alina ekyangwe omusaayi gwamuyiseyisemu mu matu omusaayi gwamuyiseyisemu mu matu alesekale tunaleeta sanda tajja kunaaba kubanga obunaaza ate simanyi ebibikkako ani yabagamba nti omufu bamubikkako ye nga bamunaaza kale nolaba bebeekanga omufu tebamubikkako nga bamunaaza singa amunaaza ye mukazi we oba ye bbaawe mubikule bwoti buli wamu olabewo ng'onaazaawo weetagisa okukuuta maamawo taatawo musibeeko busibi wano musibeeko wanookawo oba tolaba owasigadde munaaze ng'omulabako bino bye muteekako olugoye sanda muziguza esima mugula matiri agenkana biki obungi muwesitinga ssente z'abantu sizize n'okuba ate mumasondasonda musondasonda sanda biki ne mubikkako ne muyiwe n'amazzi we munaaza bye mutalaba muyiwa amazzi mangi kale jihaala butamanya mujje mu ddalasa muyige omuntu ne muyira n'amazzi ne gatuuka n'omuyingira mu maaso ne mukamwa mbu mufuka ku lugoye kituufu ekyo ngamba mu Luganda kale mbu muyiwa ku lugoye kiri sikiyamba ngambe kifu seeko omuntu wanooka kyegede tetunatandika kunaaza naye mbadde mbalagaso gyakya nti ekyangwe tebakisala ku bugoye buli leeta ekyangwe omusajja omukuute engalo omukuute nga bwe tunaalaba ekyazeeko kati akawowo nakoogedde naye bwe tuba tunaabisiza geisha anakoogedde kuba naabisa byani ebyo byabbulu babita batya obimanyi babita batya dongolo dongolo akuta sepiki naawe
naye kale wallahi omuntu onaaba otadde ongolo nojja mu banno ng'owunya ttooyi mbu awonye olususu lwalwala ki kati bwoba yes bwoba ogirese perfume which is okay kubanga ebinaddiira oluvannyuma nga mumulwisizaawo naye mulekeraawo okulwisaawo abafu mbu tetulina binaaza tetulina sanda nakyo tujasula esanda twazogedde weziri naam tulabye nti sabbuuni n'akawoto bimaze ekyazeko akasanirizo omugaso gwako ki kusanirira nga tumaze okunaaza musajja waba wa lihiya nga sheekhe wange bana abafu abalina lihiya banyuma okunaaza abafu abalina ekirevu banyuma okunaaza si kunaaza kwokka n'okubeera nabo ate si kubeera nabo wokka ate omukazi anyumirwa nnyo omusajja alina ekirevu okusingawo ekyo nkibabuulidde abatalina bizibu wallahi billahi tallahi era akirinanga omukazi wo teyeyagala nakyo ojja ombuuze beeyagala nakyo batya akasanirizo kano kati ng'ono bwe tumala omunaaza obuviiri bwe bakwebuli tubuyisaamu ezo waliwo kali kazaiti ke twagambye kazaiti ke bayita olive oil kyegere okamuyisaamu zino ne zigondagondamu n'omuyisaako mu kirevu kino n'okisanirira bulungi mwana wattu anyuma nga mmaze omunaaza kupeera bakwita batya okujja oluvuvuvu baluyita batya ne bannaye mwe muli baawa temuli baawa no kyaggwe bukeerere kupeeruuka ya kyembadde njagala tapeeruuka omusigako akazigozigo ako emigaso gy'akasanirizo bw'aba mukyala era ekisanirizo kibeerawo kubanga yetasala nviiri bw'aba tuba tumaze omunaaza tusanirira enviiri ze ne tuzisiramu eitha ebituttwa bimeka 3 oba 5 kyegede mata yasala tukwata wane kitwa shwa kyegede ye makulu g'ekisanirizo tipi wazitaddeko tipi ziteekeko nabadde nzeerabidde ekirala ki ebizigo byebyo byenjogeddeko gwe mulimu gwaki gwa olive oil oli kyegede amaze okunaaba ne mumusiigako ekirala kyabadde ki ejjirita yes asobola okufa ng'abadde alinako obwala tekyebeereka alwadde takyasobola kwesala kyegede kati afudde ejjirita eyo tukwata ne tusala ku njala ze bwetyo kaakati waliwo abakyala abeesiiga cutekisi mutye allah tabajjululanga nga mulina cutekisi ku ngalo zammwe wallahi omufu yafaako omufu afa omuntu yafaako ng'alina cutekisi bane ne bayingirayo omunaaza ne badda ne batubuuza lugina yali mukyala lugina y'abawali mwetudde wali ngaaseeka kaakati ono tumunaaze tutya ajjudde cutekisi tunaamunaaza tutya baseeka bonna ne basirika abawalimu ne basirika ne bantunuulira ne mbagamba mumugjeeko ne baŋŋamba olowooza ajjikako nti olina kunoonya mutoolo ya musiiga nababuuza kati omutoolo tumugjawa omutoolo amuggyako atya mbaba n'amafuta wallahi nga tunanoonyeza amafuta tugafune nga bijja tukabya ne mbaga kati muzinge tusaalire kuba lwe tunaanaaza tajja tukula lwaki cutex tayitamu mazzi ga wuzu omubaka sala salama yaga nti wailu lil aqabi min annaari akabi akanene kali oyo yenna alina akafo akabadde kalina tutuukamu amazzi ga wuzu ne gatatuukamu naga muzinge tugende kale wallahi laba amina we bagamba mbu bazinge tugende nga tonaabye ejjirita ekyeddako esanda zino mwe temuddamu okukereesa abafumbu tewali sanda kyegede esanda si byebimu ebiyinza okukereesa omufu bino byonna mbibabuulira kwanguya mufu ne wallahi abasiraamu mwewaanawaana kati mujiziza sunna yakusuzaawo bafu kumpi na wiiki nnamba mulinda ab'ebulaaya mulinda esanda mulinda omuwalimu wano wonna tewannabaawo kya muwalimu bino byonna bibyo
kati essanda mbumulinda essanda abange omuntu waafa na for example afiiridde wano twagala kuziika ate essanda ziri mukono kati ate jjajja yali aganya kozi kye yagaana abantu okutambula luli kyali ki mu covid bagitanga batya teri kulinnya booda teri mmotoka etambula teri biki nga nti wallahi tujja kumala kutambula tuyite muno mpolampola tutuuke mukono tugule essanda tujje tuzike ani yagamba omufu mumuziike mu ssuuka ze tabadde na ssuuka seeka si njeru ani yagambako mu njeru zokka ze baziikamu ani yagamba enjeru just is the best singa weeziri nga naffe abasajja bwe kiri besi kyokwambala engoye enjeru omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallama yaga nti ilbathu min thiyabikum al-abyad wakfinu fiha mautako abasajja mbalondedde ekyambalo ekisinga obulungi nga ze zino enjeru nagaze mbamuziikangamu n'abafu bammwe singa kiba kisobose kitegedde just option weeri weziri enjeru weziri khalas ate lwaki temwegulira ssanda mulinda babasondere n'abatunzi b'embizzi bakusondera essanda magulire essanda kati temutawaanya na bya ssanda mbwe ekyatuganya okuziika tetunafuna ssanda nagambye okubikako tekyetaagisa kuleeta ngoye za kusanda kubikako ebyangwe si kusala kusanda okuziika tekyetaagisa bwe ziba teziriiwo okutukeereyesa muleete essuuka ze shekhe za bbulu muziike mu za bbulu gwe bagamba bakulagira okwambala enjeru oluno olwa bbulu baalugaana mbaka yalugaana yegala luno lusingako businzi naye kati obulungi obuli mu kwanguya okuziika businga obubi obuli mu kulinda olugoye lwa white gwe Sharifu owulira ye lwaki toleeta ngoye n'ozitunda awo ez'essanda ne balekerawo okukeereesa abafu Sharifu leeta essanda oziteeka awo alabika azitya Sharifu nyinza ozireeta wano nange ne zinzita mwagala bujulizi nti essanda teziremesa muntu kuziika sahaba ayitibwa Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu waddah mwebagala ku Mus'ab oba mumutegeera simanyi mumwayinza namutuuka mu bukongovule ku kitiibwa kye mu ddiini gwakyalinda essanda mbuze baba kuziikamu Mus'ab ibn Umair yali sahaba yali asinga obugagga mu bukafiiri amanya mu protestant falamma aslama bwe yamala okufa seeka embeera nemukuba n'abantu ne bamujjako bafamire nemujjako ebyobugagga kale in brief tekijja kirwako ekyafaayo kye naye yatuuka okufa nga talina ne bwe bamuziika basahaba ne bagamba omubaka nti ya rasulallah Mus'abu tetulina mwe tumuziika alina nkutu yokka enkutu ye bwe tutandikira ku mutwe ebigere bisigala bweru bwe tutandikira ku bigere omutwe gusigala bweru nabaga mutandikire ku mutwe ebigere musibeko ebikoola muziike sahaba bamusibye ebikoola gwalina olugoye mbwokyakeereesa omubaka yitasobolaga nti abange munoonyo essanda paka nazifuna Mus'abu aziikibwe ekyokubiri seeka kati essuuka ziri bbiri teziwera 3 ate batugamba 3 oba 5 oba ebitaano niye byagamba tujja bituukako naye olugoye olumu luziika omufu ne bwe basuuka emu innaha sunna innaha maadha abange bwe nfuna awuuza omulundi ogumu etuuka oba tetuuka naye ekisinga okwetaagibwa ennyo ki ebiri etuuka oba tetuuka esatu etuuka oba tetuuka wakadhalika n'essanda emu etuuka ebbiri zituuka esatu zikkirizibwa ze zisembayo obungi mukazi oba musajja temunkooya oyagala bujulizi nabwo mbukuwa sahaba ayitibwa Hamza ammu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam oyo mumanye eyamutani ani akyogeddewo Hashim mwe 10 nkuwa 10
manya kale nyongezaamu 5 mpa balance. Wahashi yatta Hamza bubi nnyo n'amusala n'ekibumba n'akijjamu n'akirya n'akitwalira Hindu n'akirya. Kale nabyo tubiveeko. Kati Hamza mwanyina Hafsa aleeta essanda z'omuziikamu nga ziri 3. Agenda otuuka ku jeneza ya Hamza nga wali walo sahaba omulala talina ssanda, n'ajjako emu n'agiwa sahaba. Hamza ne bamuziika mu 2. Emu yakola teyakola? Mbuuza gwe yakola teyakola? 2 zakola tezakola? 3 zakola, zaali zikola zaali tezikola? Gwe kyekikereeso omufu okusulawo nafuna ssanda. Assalamu alaikum. Eid Mubaraka. Tukiriziganyiza nti si njeru zokka, si 3, si biki, temuddamu kukereesa bafu. Ekyazizeeko awo tuveewo. Tawero. Kakati obiraba ebintu bino. Abantu be jahali nzibu. Jahali ki? Obutamanya kiki? Kibi. Tetujja munaaza kakati seeke suuka zetulese tezimala bwe tujjako olwokawusa bwe tujjako olw'okubiika gwe okawusa kyeki gamba kwekaza. Kyogamba olugoye luno kano kakotu kano kakawusa okusinga tawero. Kati mufaaki oyagala kala segere tawero y'omufu yennyini mugule tawero zibeere mu maka gammwe nammwe temutukooya. Eyo yennyini gye tujja okuleeta tukaze bino emaali ezigoberera ne zidda nga tumaze okuziika. Olw'okubanga omubiri guno gunnyogoga yekituufu gwetaaga okukala. Gwe bw'oba onaabye ng'oli mulamu n'owooteegera ki kubanga hiti ogirina muki mu mubiri ejja kukaza. Naye ono tukaza mukazi era w'oyiwa wano amazzi enkya gakeererawo. Ono kino kirya bulungi tekirina kannya wano. Kati ono leeta tawero yebe mukaza tawero ye nga n'ekyangu ekyo bwe twagambye kye kimunaaza. Emukaze tawero mulimu gwayo guwedde. Ekirala tipi. Ndwawo okulaba jeneza gye banaazanga balina tipi. Naye ng'omuntu asooka mutwala manju andi seeka twambala egilaabusi olize yabadde ngamba kati nnyoko gw'obadde onaaza nga toyambadde egilaabusi bw'afa lwaki oyagala munaazisa gilaabusi? Kati najisi nnyo kati najisi nnyo nnyoko kati najisi nnyo tosobola mukwatako. Lulinga obadde omukwatako kubanga abadde mulamu. Kati najisi nnyo tolina gakwatamu. Abantu ekibambasa najisi kuba tebanaaza baabwe. Kati tipi eno nga bwe tunaalaba nga tunaaza omusajja omukwata booti n'omutwala emmanju ng'ali bainal julus wanniyam wakati w'okuba nti yeebase n'okutuula n'omutwala emmanju wano bulungi booti n'omutwala nga bwe tunaalaba nga tunaaza. Kati kiba kitegeeza ki nti tipi naawe gy'otwalayo gy'oba okozesa tipi gy'oba okozesa okusiimuula otuuka okukozesa amazzi nga ebibi wabijjeeyo dda. Naye temutwala tipi kubanga mwambadde gloves. Bye munaaza biseerera ne gloves ziseerera. N'osaaba busaabi booti. Golowooza onaatukula ddi ng'omusajja anaabisa ngalo zokka. Engalo zino nga ze zirina okuwulira ekifuba kitukudde naye n'ayiwa amazzi abali b'ekikomando nga tebitukula. Kozesa tipi, hajileta tipi, ogire booti. Onaaze osuuleyo. Ogire booti. Ekiyigo twakyogedde. Ekiyigo twakyadde okubyetaagisa nga litunanaaza mufu. Nakyo kiteekeko. Tipi gwe mulimu gwayo seeka. Bameka abaali balabye ku tipi mu biyigo by'abanaaza abafu. Okuggyako nze nzekka. Kati mwe mugenda direct Sapolo Kagwa. Kwatamu bukwasi. Emme ekirala ekiyigo musabe Allah subhanahu wa ta'ala buluganda abagaziize mu nfuna banange bibi muleete ettaka
muleete emigogo, muleete biki. Haji bw'obanga ozimba ennyumba wazimba dda, gitereeze kati bweba teri mu kiyigo kijaamu kunaalizaamu ng'ofudde. Gitereeze kati bakujje mu nnyumba y'okuleeta okukusaayira nga byonna byagweredde mu kiyigo kyo. Nibaleeta ebibaafu, nibaleeta ebitanda, nibaleeta ettaka, buli omu n'amanya ekigenda mu maaso, mubiyuwa eyo ne bamala okunaaza nga byonna bijjudde ebitaka, gilavusi biri omwo, bipamba biri omwo, n'oswalaswala n'oswalukaswaluka. Haji tulongose ebiyigo. Allah buli gwawadde kasimbi nga ozimba, tegeka ekiyigo kyo nga mutuufu baggalamizaamu, gyonna emikolo n'ogikolerayo, n'ofuluma ne bakuteeka wali mu kisenge ekyo nga bamaze okujja mu kiyigo ne bakwambalizaawo mu kisenge kyo, wano ne basitula busituzi kuteeka mu nahshu ne bakutwala ne bakusaalira nga tobonyeebonye. Ekiyigo kibeeremu nga shawa bw'oba weetaaga mazzi gookya nga tebagenda ku bannange muleete agawunya omukka nga banyiga bangi. Ono olupiira lw'okubeera nalwo abantu bakendeera nene, abantu ne bajjula mu kisenge ky'okunaaza, anti bano bagenda kyusa, bano bafukirira, bano bakuuta. Kati nze wange mukuba olupiira. Nze nkulayira Allah owange mwenaaliza, era saagala bunene nnyo bona ne masitula wakiri bansitulirako nga mmaze omunaaza wange. Ate tetunasaayira jeneza mbwe essaawa yange eweddeko. Kaddara Allah wa mashaa faala. Oyazinaku mina basooke baziine zezandizinibwa mwenga mwabikyusa nnyo. Kale ekiyigo seka kitegeke ng'amazzi gonna mwegali, olupiira mweruli, wano baflashinga bino ne bigenda ne bitambula, si kuswazaswaza. Allah akolimira obwavu. Singa kyali kitonde nga kirabwako banga ndiga singa tuzisso zimalawo, tewali kirumanga bwavu. Ebyo byonna ate nange nosanga abalina ssente nga tebabikoze. Aje njagala nambuleko ku kiyigo kyo ndaabo baddala kyekyo kubanga olina ssente. Ongayo jinzo ngati wamulabira ogolooza omubiri ogulina ssente gubula. Saka gubula. Kati gwe bayinza okuwayiza mbu tolina. Obutalina ssente buba bubiribiri nga buno obwabahamu. Nega kati n'erisajja enensi kyebeegejjera ki. Ekiyigo kitegerekese kisembyeyo kyekisembyeyo. Kati tugenze mu kunaaza tuvuddewo. Ani alabyeyo ekisigaddeyo ekitabaddeyo? Nze byewembeera nabyo bimmala. Tugenze kunaaza tumale tuzinge tusaale. Aji wakajja nti mbuno ki gwo papye tugenda kunaaza ebyo babiteekako nga banaaza ndowooza. Assalamu alaikum warahmatullah. Kati mundabe shekhe mundabe kakati tugenda kunaaza amazzi tugalabye byonna ebyetaagisa okunaaza bwebiri kigere. Kati wetuba tugenda okunaaza nga tumujjamu kiri mu kijjukira kye twasibye olubuto nga tukimujjamu. Bw'abeera mukyala wange oba bba wange amunaaza bwe bati. Bw'abeera mwana wo omuto gw'obadde okyanaaza kati omubikkira ki? Ng'era gw'obadde omunaaza mu bulamu bwe obikka waaki? Seka sunna ate mulabye ku mufu. Oyo munaaze nga bwali mutwale emmanju. Tusooka gendako mmanju. Lwaki tugendako emmanju? Bannange okufa kikangabwa. Kigere? Olaba kati wano singa obusajja buno bwa red top bujja kati buli mu kibuga eyo bukolanga bwa poliisi. Nene bumala bujja mu sululu ne bwetoola wano omuzikite wano wayinza okubaawo ayagala muka munne
nga naye amulaba ali muno ayinza ga bali haji nitedde basajja bano okunkwata ayinza ofuuka mu mpale just olw'okutyako obusajja obwo oba n'embiro ziyinza omumukwata si bwe guli naye nga buki obwo bwotya okasanga n'okakuba ekiwaya haya lakini kwenda hapa kakati okufa tekuliko lakini kwenda hapa wanazaati wanashitaati seeka buli omu asikibwa bibye waliwo gwe basikanga bamukunya bwati nenajisi nevaayo kati olwokubanga omutima omwoyo guba gugenzi nekoma mu kkubo kati bwekoma mu kkubo tewali kigifulumya tewali kigizaayo okujjako nga beesi yaayo kati wano okumutwala mu manju eri eyabadde esigadde mu kkubo ng'omwoyo gugenze twagala egire ki kubanga wetunagirekawo okumpi eyinza n'okuddugaza engoye nga tetunnakusaalira kakati ekikutwaza emmanju ne tukukola bino temumutuuza ne wallahi jahala mbi obutamanya bubi wallahi waliwo omufu gwe nasinkanako nga wa mu famire yange neŋŋendayo yava waggulu ku n'agwa ng'ekibboba kati ne bamulwisaawo mugolola naye nasanga bagaayi bamuliko nga guno omukono bateekako ne viivi bagutereeze nebuga jama kiki kino bye mukola ne bambogolera vavo balabira ddala gwe atalina imaani tuleke genda otwagazaaki gasa omusiraamu gwe mulinnya bwe muto ne mukutule amagumba alumwa mukole ekisobosebwa ebiba biganye mumuleke azikibwe nga waali kati bw'aba mulema ng'omukono gwe gwali eno okimanyi nti bw'afa baagala gutereere okwo kuba kumenya si kutereeza muve ku bafu ba bannammwe oba kutula amma mumutwale emmanju bwe mutyo bwe mumala omutwala emmanju mu biyigo byaffe biri ebirungi kale oba tukozese ku bino bye mutera okukozesa ebyemigogo oluusi ekitanda kino ekitalina lubaawo bamuteeka omu ne bategayo ebbaafu kale ebyo bye tubakozesa kubanga bye bingi ordinary kati mumutwala emmanju n'okakasa tonyiga nnyo mufiirako abantu banyiga ne babanga abanyiga ki olina neyekkatira nako wekkatira kuki nyigamu akantu akatono naawe kokozesa kumuka gwokozesa ng'osindika obuganya gwonya wenyiga bwotyo lwaki tunyiganyigamuko wano kekali naawe kokozesa ng'osindikamu kyekere mufulume just kweka okugwira ki koba okozesa era bwe kiba kyabadde kijja kivaayo kubanga eno enjigiriza ya mubaka yagamba bw'omala leeta tipi ng'era ze tukozesa mwemba naye mugule neeka tipi endowooza ekireeta okubeera nti bafumu banaaza temulina tipi kuba temwazimanyiira ogula tipi owaka sunna omugaati gulege ogule tipi bwe ziba sente tezimala seeka okimanyi nagulako tipi ku dduuka omukazi nansekeera nga ya 2,000 nakakale abantu banoonya byakulya onaagula tipi 2,000 ninga aba kati yabikola atya mugule tipi ne mutambula mwe bahaji mu nsawo zammwe muteekenga mu tipi tova waka ate mwe bakyala mwe mutere tipi mu ngoye namwe mu busawo bwammwe muziteekengamu tulina togalaba ng'osobola kujjayo tipi yo neekuyamba neekola bulungi n'okusinga amazzi kozesa tipi suulayo mu bbaafu yaffe eri wansi gye mwateze ne piisa ey'okubiri suulayo ne piisa ey'okusatu kati piisa ey'okusatu tunulako kitaawo nnyoko omwana wo nemwe abasajja endowooza olw'okuba temwambaza abaana kyenva mwenyinyala ennyo bannammwe aye nosanga n'omukazi nga naye tasobola bikkola bbaawe bw'otunulako bw'oti n'olaba nti tipi eno erina ebijiddeko kitegeeza bikyaliyo kigede yongerako tipi piisi 2 ku 3 kigede nga naawe omulamu bw'okikola amakulu kati bw'olaba nga biweddeyo tandika amazzi n'engalo zo biri kaveera okusaasaanya obufu
ne bugenda nene ebbali neeno tojja buulira nti eyo byonaaza biseerera nakiseerera omuntu bayiwirawo ekidomola ekiramba amazzi biru nejja olwokuba mwabadde munaaza abafu gwonaaba kidomola kiramba totukula amma kati bwomala tipi kozesa amazzi nago ng'obala emirundi 3 bw'olaba tegikumaze 2 oba kimaze yongerako 2 olaba tekikumaze yongerako 2 olaba yongerako 2 paaka ku 11 kigede nga naawe omulamu bwokola ndaba naawe omulamu si bwokola gamba bwenkola oba namwe mutawaaza 3 bitukudde oba tebitukudde batugamba 3 ebyo nabyo waliwo ababikola fine kati bwomala nga onaaba mu ngalo onaaba ezizo kigede nezitukula nomala nonaaza ezoono otandika omufunisa wuzu kaakati kyewalikoze singa ofunayo omuti ogusenya akasenya bw'oba tokafunye kale funa akawero ko nanga kali smooth oyiseeko mu kamwa k'omufoono kigede lwaki ebirusu byasigaddeyo asigaddeko kiyitira juvu eryo juvu bw'omuntu waafa libeerawo wano yisaamu akati ako oba yisaamu akagoye ako ne kumannyo kuno kungulu nga naye bwoba ogenda ofuna awuzu ne bagamba okusenya kigere munaazeeko anti wuwo kitaawo kakati abanywi ba ttaaba mukaluubiriza bannammwe ababanaaza omunywi wa ttaaba wano oba toyagala tutuukawo olaba toyi gyagenzemu gyotayagala kgendamu wallahi teri maiti nzibu kunaaza nga munywi ya ttaaba na mwenge era abaminywa bannammwe bajja bavuma nga babanaaza mwe bamwe bajja okwogerako mu sitenseni mulekeraawo Sharifu owulidde sigamba kati wengamba Sharifu balowooza nti yabinywa oyi lwakuba kyali wange tegera muyiseemuuko booti akagoye omunaaze mukama singa kiba kisobose osobola okunyigamuuko booti n'ayasamamu olulimi noba luli kumpi noonaazaako n'akagoye ako tegere akakalungi kati bwomala nga bwe tufuna awuzu oba mugimanyi kale kambiddemu amazzi gano gakubeko wano mpola mukamwa togayiwaamu buyiyi era nga bwofuna awuzu amazzi agagendako mukamwa ge gasigalako ne gagendako mu nnyindo wekati katono nofeesa ag'omu nnyindo guno zino engalo zino nezifeesa ag'omu nnyindo guno olwa right hand ne lumunyunguza mukamwa kaki kwa munno naaba ne feesi kere omumwa namimo gimaze n'ennyindo zimaze naaza feesi bwomala ne feesi genda ku right hand ye yerwa yeno ya naaza right hand ye paaka wano bwogimala eno fala halaja tewali buzibu mbaka saa salama yagamba nti inna ummati sayati yauma alqiyama gurra mahajarin min athari lwurui banna hadisi ne bagamba ne bongerako ekigambo si kyambaka aga nti faman arada an yutila guratahu falyafalu naguno bwotyo bwoba ogunaaza kigere bwomala simuula bwoti mu mutwe kigere ozze bwoti omulabako sibiri bw'aba akuzira okulabako wano okawo obikka omunaaza okutu naki kati bwomala nga naye bw'onaaba janaaba ne hiidi tandika leeta sabbuuniwo omunaaze mu mutwe guno omutwe we tuba tumunaaza tugunaaza bwe tuti n'ekyangu olwo no tukozesa kyangwe right hand side bwe tutyo ne batukyusizaako ne tunaaza muno ne tunaazaamu nga tumulaba ne tunaaza bwe tutyo amakulu ekyo kyangwe ne tunaaza ne left ye bwe tuti n'emabega bwe tuti ne tumala ne tuleeta olupiira oba kadomola kemugira ki ne tumunaaza bwe tuba tumunaaza guno omutwe tetukola direct bwe tuti kuguyiwa mu mazzi lwaki amazzi gano bw'ogayiwa mu gayita mu maaso ne mu nnyindo ne mu kamwa gajja tusumbuwa nga tugize eki nga tumuzinze gadde gatobye essuuka kyova olaba nga abamu bateekamu bupamba segeda batamanyi kunaaza ate ne bamala ne babulekamu ne baba bazinga kati ekibalesaamu lwa butatukuza mufu nti waliwo ebiyinza okudda katubizibe kati bwe bigeza n'ebidda bupamba ne bugwa nga bwonoona essuuka ng'oluusi temunaba nakugira ki
naye amazzi agayingira mu kutuna miki ge gatobye essuuka ezo oluvannyuma nga mumaze ozisi ogira ki kati gwe faayo oba onaaza mu maaso okunzika bwoti omutwe amazzi gano galeme mugenda mu direct n'ekyovu kino nakyo kinaaze nakino okinaaze amakulu n'olwo n'ebigera ajja kuba amaze obbinaaza biri bye waleseeyo nga tufuna wuzu kyegere adhan imbo kati wamala tugenda katumala okukawusa kati olwo tuleeta tawulo wano tawulo yaffe ne tumukawusa mungi okukawusa kwekukasa tawelo kali akananka kabisiwala ne musigala ng'era kemulina ate kemukyakubako kyegere tawelo enywa amazzi tumala tugenda kuteeka mu ssuuka nga muleete essuuka nga webaziina muleete essuuka. Abantu be Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Bweyogerere, Seta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalaji, Busika, Nakwero, Fatpotro, Mubende, Mitiana, Wakiso, Luwero, okwetolera eggwanga lyonna. Rawuva Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma, egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa Januari 2025. Ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka mujangu na kitabo na kalaamu tulye tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 weddu okumanya ebisingawo oba okuwagira enteekateeka ita ku noti 749 949 996 ne noti 762 noti 6 noti 5 mumanya gaggali wango twaha birangiddwa olukiiko lutesitesi olwo ne bitegekebwa Rawuva Islam Media taking dawa to the next level. Abantu be Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Bweyogerere, Seta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalaji, Busika, Nakwero, Fatpotro, Mubende, Mitiana, Wakiso, Luwero, okwetolera eggwanga lyonna. Rawuva Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma, egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa Januari 2025. Ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka mujangu na kitabo na kalaamu tulye tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 weddu okumanya ebisingawo eri gwe wenna omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawuva Islam Media ne Rawuva Islamic Online School bakuleetedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mbudde w'oyagalidde olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Bw'ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'oyita ku Rawuva Islamic Online School ne Rawuva Islam Media taking dawa to the next level. Eri gwe wenna omusiraamu kikakatako okusoma eddiini yo n'okutegeera ebigyonoona olwo n'osobola okubyewala. Omukisa guzze gy'oli nga gukusanze w'otodde. Rawuva Islam Media ne Rawuva Islamic Online School bakuleetedde okusoma okuguka eddiini yo ng'oyita ku mitimbagano omuli WhatsApp, Facebook, YouTube, Telegram, Zoom, Skype n'emikutu emirala era bakuwa omusomesa wo n'akusomesa mbudde w'oyagalidde olwo ne bakusomesa eddiini yo mu mitendera egy'enjawulo. Okusaala bakusomesa Qur'ani n'amakulu gaayo ne bakusomesa sunna z'omubaka Nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Basomesa abakulu n'abato. Bw'ayagala okumanya ebisingawo yita ku noti 7 noti 4 246 535 ne noti 781 252 832. Jangu osome eddiini yo oddayo osomesa abalala ng'okuwagira enteekateeka yita ku noti 742 949 996 ne noti 762. Abantu be Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Bweyogerere, Seta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalaji, Busika, Nakwero, Fatpotro, Mubende, Mitiana, Wakiso, Luwero, okwetolera eggwanga lyonna. Rawuva Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma, egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku z'omwezi 10, 11 ne 12 omwezi ogwa Januari
2025 ekuleetera bwali mu bangi ddala abali ku nkola y'omubaka kujangu na kitabo na kalaamu tulye tunywe tusome eddiini yaffe ennaku 3 weddu okumanya ebisingawo oba okuwagira enteekateeka ita ku noti 742 ne noti 762 noti 6 not 5 mumanya gaggali wango twaha birangiddwa olukiiko lutesitesi olwo ne bitegekebwa Rawdha Islam Media taking dawa to the next level. Abantu b'e Kampala, Yiganga, Mukono, Gayaza, Kajansi, Wakiso, Palisa, Entebbe, Bweyogerere, Seeta, Mpigi, Masaka, Janda, Kalagi, Busika, Nakwero, Fort Portal, Mubende, Mityana, Wakiso, Luweero okwetooloola eggwanga lyonna. Rawdha Islam Media Uganda bayita abantu mwenna okubawa mu ddalasa yaayo etandika omwaka era ng'etegekeddwa awo ku Masjidi Ssekimwanyi Mukono, Empoma egenda okumala ennaku 32 ng'ennaku ya akhi Kotoni si buli ku mufu nti abeerako kigere okujjako omufu nga alina ekyetaagisa kotoni gamba asobola okuba n'ekiwundu ku mubiri oba mukazi yafudde azaala kigere oyo asobola okufa nga akyavaamu omusaayi ogutagira ki oba kiki gwe kukozesa kotoni naye ekikozesa abantu kotoni buli ku mufu kuba nti bamutukuza kigere era bagamba waaye okwerinda si buti tuzibikire ne bazibikira ne bateeka mu nnyindo amazzi ge baayiyemu nga gajja kujja gakulukuta ge baayiye mu matu nago gajja kujja bagaziiza gabeeremu kyekireetesa kotoni oyo naye ng'ate si kirungi kiregedde kubanga akati amma jangu kati wano kakati obunanka mutuleetedde butono nammwe mwaŋŋambye guno omusomo era mwadde mwagala neetikka ebigugu byebi n'ebintu kakati essuuka eno esooka mutera ogikola ebintu bino okugiyuzaako akaguwa muyuzaako akaguwa which is not bad sometimes mukajja eno ne kagenda eri ne mutakakutulako naye obutakakutulako tolowooza mbu sunna asi sunna wabula kakuuma kaleme kubula kigede kati akaa ne kava eri ne kajja ne kakoma wano kigede eyo essuuka esooka kati nako si kabi naye si is not a must nti kateekwa kuva ku ssuuka egenda okuziika ki egenda okusibwamu ki osobola n'okukafuna ebbali waki wessuuka oba n'obukutulirako ddala oba nga wabufunye okuva walala kitegedde kubanga essuuka oluusi waliwo abantu abaleeta obugoye nga butono ng'omufu munene nga munaakasala keno neeno tejjagira ki kwegatta kati n'ekyo ekyakaguwa kiwedde n'ekya pampa ze muteekamu abafu nakyo kiwedde kali nooza abantu bali kumpi ku ddaraja yakwambaza abafu pampa oba kati abasajja abakulu bazambala n'abakazi abakulu jangu wano amma bebi omulungi wallahi allah akusiime mwana gwe weyongereko ebi ono omufu tusobola omugamba nti kola kino amakulu bwe tuba tetusobola ngaowabya ddala tumusitula busituzi ne tumuteeka kuki kusooka kakati gwe yanaabidde mu kiyigo kyo kiri ekirwali mu kisenge n'omukeeka guno baguteekaawo oba mufaliso gwo gwe baba bakuzingirako mu kisenge kyawo bakujje mu kisenge ky'okuleeta mu ddiiro nga byonna byawedde dda kyegeda fine kale engoye zaffe bwe zito bwe zirabise kakati omufu ono tumuzinga bwe tuba tumuzinga tusooka na sayidi ki gano masala si mawanvu naye nze ge nasinga okumatira nago titusooka na kkono left side lwaki olwabyajja ebingi abawaalimu ne baleeta obujulizi bungi ku nsonga eyo ne bagamba nti alyadu lulya khairu min alyadi sufla walyadu sufla hiya saila walyadu lulya hiya almunfiqa ebwo bubonero bwe bagamba nga ono kono eva yewa wansi ku ddyo era yasoonye okusooka era nalaga nti ne bw'oba osaala kwata wano ne bw'oba osaala kono si yasooka ddyo n'abeera kungulu kati era bwe bati bwe bakikayasa ne bagamba nti kono asooke kati gwe bw'oba olina naawe obujulizi bwo si buganye naye nze buno bwe nasinga omumatira nabwo
kati tusooka kkono wuuno kati obusuuka buno kale olw'okuba butono bannange olugoye luno lwe lunyweza omufu gwe manya nti twamugize yenna alebera bw'ati segere luno olugoye lwe lugenda omumusiba okusinga luno olugoye olusooka omuntu abeera eri noono n'abeera eno ne mulunyweza nnyo bwe luti ne lusiba omwana Adamu ono bulungi kati n'oli eri ng'alusise bw'ati n'omutwe kati lwo luba luwanvu nga lukoma eno segere kano n'akakwatira wano nga kasibye amagulu segere n'aleeta ne sayidi eno neekwata omukono segere neekwata omukono nnyo segere neeno najja n'agikwata wano n'agikwatirawo no ddala bw'ati n'eri oli ku mutwe ng'akuta omutwe seeka gutere gundi gubeera bwe gutyo segede ne tugusiba bwetyo n'amagulu ne tugasiba bweti kale ne tuleeta olugoye olwokubiri singa zibadde ssatu wabula luba lumu olwo luba lumaze era ne tugambe engoye tezitugaana kuziika mu budde mbu tezinnalabika na luno olwokubiri ne tululeeta kirabika mwaleese bumpi nga temwagala tumusibe mutwe nalwo ne tulusiba bwe tuti era ne tuleeta right side naye ne tugisiba bwe tuti wano wonna olwo tuba tunyweza nnyo nga tusikamu wano segede tusikamu wano emikono gikwatirewo walitafati saaku bisaaki segede egyo giba tulina oginyweza kale ne tuleeta olusembayo ku ngulu segede tereeza omutwe olwo nalwo ne tululeeta bwe tutyo ne tuluzinga bwe tuti ne tuleeta na luno segede kaakati wano bwe tukukwatira wano ne tusiba kano akagu wano tusooka tusiba gano amagulu bwe kaba tetwakakutuddeko ne tukaleeta bwe tuti tukaleeta nakali ne tukaleeta bwe tuti ne tukagattira wano bwe tuba twakakutuddemu tusobola okusiba wano ne tusiba na wano amakulu wano emikono tufaayo nnyo gisiba kyegede nawali omutwe obutagira ki tomanyi na Luganda obutasasaagana omuyo abaŋŋamba kale ekyo kimwogedde kege kati bwe tumala wano segede kati bwe tumala wano nga tutwala mu kayumba kali akamotoka oba tututte mu kamotoka oba tumutaddaawo tulinde obudde bwaffe obwoggera ki talina buzibu bwafuna totya talina buzibu awo ne tugira ki okunaaza kuwedde n'okwambaza kuwedde segede kati tugenda kusaala tusaala mmeka ebula mmeka salamu alaikum kati nga linaba kusaala awo we mwalabyewo talina kyesolaba nga letunaba kusaala ani asaalira ani asaalirwa ani asaalira ani bye tutasaalira ebyo tusooke tubimanyi ŋambye ekinaki ani asaalirwa ani asaalira ani gwe tutasaalira mubiddemu oba nabitegeera ntya ani asaalirwa ani asaalira ani atasaalirwa mukitegedde ebyo katusooke tubirabe ekisooka asaalirwa buli musiraamu yenna asaalirwa omuntu kasita abeera musiraamu yenna agira ki asaalirwa ne bwaba mwenzi ne bwaba munywa mwenge ne bwaba yeetuze ne bwaba tasaala naye ng'akimanyi nti eswala gyeri kyalina obunafu nja kusaala wabula atasaalirwa nze tombulira biswala byo byantama basaala mulina ki etujja mulaba muba tasaalirwa kyegede ŋambye asaalirwa kasita aba musiraamu ng'alina shahada ne bw'aba anywa omwenge kale no mugunywe nnyo muyinza olowooza mbakkiriza ne bw'aba malaaya nga yeetunda kyegede ne bw'aba mubbi nga bamukubye amasasi ngabba bamukubidde mu banka ngabba oba muntu kyegede naafa ne bw'aba yeetuze tumusaalira abo abantu menyeko 5 leeta amazambi agafaanana bwe gatyo abatasaalirwa alina essabo tasaalibwa ne bw'aba buli mwaka agenda e Makka
amma omushiriku tagira ati tasaalirwa. omunnanfuusi ba mirundi ebiri. waliwo nifaaku itiqaadi imaamu tukomaawe nga tetunnamalayo batasaalirwa. kamaleyo bana batasaalirwa bokka kale. tubadde kuba tasaalirwa. omushiriku tasaalirwa, n'omuprotestant tasaalirwa. n'omuprotestant tagira ki? omunnanfuusi ono alimu empawa mu musaalirwa n'obutamusaalira. abagamba nti asaalirwa nange ndi nabo. Kigere? Lwaki obunnanfuusi buzibu okumanya ku muntu, era abaatusooka baabutya nnyo. Umar ibn Khattab yalina sahaba eyali amanya abannanfuusi, naye yamalanga kulaba nga tagenze mu layini, naye n'alyoka tagenda. Naye nga Huzaifa yagaana obba mubuulira, kubanga omubaka yamuba mubuulira. Kigere? Kakati ffe olw'okubanga tetulina kapasite etuuka ku eyo gundi, ffe tujja kusaayira. Olw'ensonga ebizibu yetukyamu ggwe obutakusaayira. Ye omunnanfuusi mumanyi, omunnanfuusi yakosa abasiraamu ng'akolagana n'abaprotestanti n'obusiraamu. Akosa abasiraamu n'obusiraamu ng'akolagana n'abaki? N'abaprotestanti. Ye munnanfuusi itikaadi. Naye tuba tukusaalidde olw'obunnanfuusi obwo, Yesu alaayo Allah tagikkiriza. Allah ganti sawaa'u astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahu wa in tastaghfir lahu 70 marra fala yaghfiru Allahu lahu. Kati ffe tukusaayira abaprotestanti ne batatubamanya ati no tubamanyi, kuba abayinza n'otutta naffe ne batuusaako obuzibu. Kale haji waluddeyo. Okigede abo tebasaalirwa. Murutadi tasaalirwa. Murutadi yalwa naye yafumbirwa omuprotestanti, naye murutadi ayinza okubala manzaani bwetuuka najja eka n'asiiba. Oyo murutadi, ekyo munaba mukibuuza tunaakyogera. Naye kalengeri gye mutakibuuza ate ng'obudde bw'okusala butuuse. Abo be batasaalirwa. Ŋŋambye malaaya asaalirwa, nkiddamu. Omunywi w'omwenge asaalirwa. So oli gwe nagambye tasaalirwa. Segede omushiriku tagira ki? Eno mwe abashiriku mumanyi balina masabo bokka. Naye ntandika obbamenya, kyekintisizza obbamenya, mujja kati byonna bifudde by'osomesezza. Ayi saagala mubitte. Ani asaalira omufu? Asaalira omufu asookerwako ye musika. Ate omusika asinga abasika eddiini ne Kulaani. Bw'aba tasobose olwo imaamu n'alyoka ajja. Imaamu w'ekyalo mubiveeko ebyo. Seeka ono Supreme Mufti yagenda okusaayira omufu. Imaamu ne musuula eri mu kasasiro, kubanga mulina Supreme super Mufti. Immwe oba biki ebirala? Katusaale swala yaffe nga tetunnasaayira mufu, oba tulina kusooka yaffe. Allahu Akbar, Allah.